mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku olwaleero tutunuulira eddagala eryo liyitibwa Nammuli. Nammuli oyo agenda kuyamba gwe wenna ayagala kutangaza emikisa gyo naddala ng'olina obuzibu bw'okubeera ng'emirimu gyo tegitambula bulungi, beera ng'otunuulira eddagala eryo liyitibwa Nammuli. Nammuli ono ajja kuyambako bulungi nnyo, ddagala ddungi lijja kuyamba ku nsonga eyo ey'okutangaza emikisa gyo naddala egyo egy'okufuna ekyo kye weetaaga. Ku Nammuli oyo nkusaba ofuneko akati kalongoose bulungi n'oluvannyuma beera ng'okasennyisa mu mannyo go naddala mu budde obw'okumakya obwo nga tonnava waka, sooka okasennyise mu mannyo go. Osobola okasennyisa ng'oli mu mulyango oba ng'otambulatambula ebweru, beera ng'osennyisa akati k'eddagala eryo lye tuyita Nammuli. Akati ako kalungi nnyo kubeera ng'okasennyisa. Bw'oba okasennyisa oteekeddwa okubeera ng'oyogera mpola mpola. Osobola okugamba nti ono Nammuli amulisiza emikisa gyange gyonna gibeere mitangaavu, nga buli kyenkwatako kibeere nga kinnyanguyira, buli kyenkwatako mbeere nga nkifunamu ekyo kye neetaaga. Bw'otyo beera ng'oyogera nga bw'osennyisa akati ako mu mannyo mpola mpola, nga bw'oyogera mpola mpola. Eddagala lino ddungi nnyo, Nammuli oyo mulungi nnyo. Osobola okukozesa akati ako n'obeera ng'okasennyisa nga bwe nkunnyonnyodde. Osobola okukateeka mu waleti yo mpola mpola n'obeera ku mulimo mpola mpola nga tewali bantu. Osobola okubeera ng'oggyayo akatiiko n'obeera ng'okasennyisa. Kasennyise nga bw'oyogera, kajja kuba kakuyambako okutangaza emikisa gyo gibeere mitangaavu, nga buli kyokwatako kibeere nga kikwanguyira, obeere ng'okifunamu ekyo kye weetaaga. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.